tulinawo omulamu kati tulina mwami Moses Matovu okuva mu Africa Band kukulisaayo mu Africa 48 ina mukwano gwange mwagenda nayo okuyimba era ndaniyo yakomawo nanyumiza engeri gye kyatambulamu ng'abantu babamansiza ssente ku stage bati abayimbi baffe banatuukayo bano abaagala ebyamangu but it was a good of course it was a good show. Olaba nti ne step y'okukijja wano nti ffe abaana twali tukinyumiddwa mwatwetana international artist ne kinyumirwa ddala ne mukitwaleko ne bagana ffe abawangalira mu nsi z'e Bulaaya, which I think it was a good move. Naye nina wano ticket mu studio eza ba Blue 3 nina kubuuza ekibuzo kijja kuba kyangu nnyo maaso wali ofuna omukisa okugenda okulaba ku baana abo bola bano aba Blue 3 balina concert yaabwe egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno gwennyini ogwa June omwaka 2024. Ekibuzo kigenda kubeera ojja kumbulira erinnya lya show oba erya concert genda ku social media platforms zaffe oba nja kuwaayo omuntu omwe omukisa maaso wali esimu mbuli erinnya ly'ekivvulu kino ekyaba Blue 3 owangula ticket okuva mbagana fa Stanbic Bank. Mwe Moses Matovu nsanyuse okulaba taata. Nange nsanyuse wale okulaba kusanga. Amina. Oli bulungi? Gwaya gusoso kubaako naawe programu yo. Amina. Amina. Mwebale kola. Webale kusiima. Mulungi ddala. Amina. Bongeramu bongezi maanyi. Amina. Kasita oyogera. Yes. Oli bulungi? Ne bulungi. Naye Moses okola nnyo interview. Sitera nnyo. Nkolerako wano. Bannaye bangi abadde wano. Maaka. Ani abalala babaddewo. DJ Emana balabanji. Zijja wano. Netuyitaayitamu. Kiki gw'atayagala oba bali bakutya buti? Mba njagala naye oluusi oyinza okubiyitawo n'oba mungi. Kirungi n'ogiramu n'obulamu. N'ojja n'ekipya. Olina kuba na kipya buli wojja. Namba emboozi. Kubanga oyinza okubanga emboozi yo nnyimpi. Kaakati ate nga wajenyumya luli. Bw'obulamu tekiba kibi. Mu bye tugenda okwogerako era n'abadde ne baganda bange bananga wale tuba twogera ku ndongo eno oba tuba twogera ku music ono nga tutunuulira guno omulembe omutebi abavubuka bano abato twetaagayo expert oba omuyimbi aludde mu kisaawe kino atugaidinge nga tutulira ne legase ye byayimbye n'ebbanga lyamaze mu ndongo nti tugende okunenya omuyimbi omuto ng'ategedde ensobi ze yakola oba abakulu bano ze bataakola okusalawo okuleeta mwami Moses Matovu era tusanyuse nnyo munange okubeera naawe. Naye nsanyusa okufuna omukisa nga guno kuba bwe nzija ku leediyo yaffe ne Mandus 89.2 ewulikika abantu guba mukisa abantu bakuwulira banyumirwa. Nyina n'ekibuuzo kyange kino kyange nga si kyabano ng'osinzira ku kyokola n'omuntu kolabo nsinzira ku ya mukwano gwange Keeko gye mwakakola Keeko kati anti nze omuntu bw'abazze n'ansaba aba n'ensonga lwaki akoze ekyo azze ne tulaba gundi ye lulimba lwe lugenda lutya ki tuteekamu obudde naye neteekamu ku kyange ne tulukola ne lukwa naye simuga nti ojja kumpa ssente asitampa krediti yange nti nayimba ne papa muya kinkolera naye sizamuga nti ojja kumpa ssente bweziti kuba manyi ssente kyekitegeeza naye wabaawo omukwano bakati engeri ffe gye tuludde mu music naye engeri gye twagiyingira wala nnyo ng'eka toyinza kugamba dadi nti nkuba bidongo bayinza okukuba kibooko kakati ati ng'ewaffe nga bawulira ntandisa okukuba yayonooneka ebidongo owulidde sinze nzekka ne betwali nabo naye tugaa nti ekintu kino tukisalira amagezi kitya mpisa discipline. Yes, kubanga abantu twebetwalabanga tuli batu twabasangawo abamu nga si Bannayuganda sajja aveyo mu Congo abava Kenya Mombasa Tanzania Dar es Salaam n'awalala
kati ye bw'abeeranga wano talina mukwasa nsonyi ng'omutuboga banandaba batya obamu ne kali gamba nga bo bali raafu abamu naye majority nga baki kati nga mukadde we tayinza mukkiriza agenda mubiki bidongo kubanga kati nga buno omuze ogw'okulwana kati ffe tulina emyaka mingi ne mu industry tuluddemu kati abantu baba batutawaanya abaagala muziki nzikiriza tandikirawo wenyini Mwami Moses erya Papa Moyo lyava kati engeri gyendi Moses kati waliwo abafalansa baga Moise kakati twajja ate Arap Moi najja naye late president wa amitanga Arap Moi kati waliwo Sechanzi Elvis kama ya mutwala Moses Elvis Sechanzi Charles okay kati twakuba naye kubanga tuli bato ye yajjanga agakyusakyusa kati ne tukoma ku Moi simanyo bate balifuna yedda zinaimanya Luswahili lwakuwega omanyi Oluswahili nga manje kiva kati lwakubala kati Moize SE bajijjako tugenda ku MOI oli Arap Moi okay kale nerikwatayo kale tulide Papa Moi ngana fauliriza Kyabasa abo twagendedde mukumulamu ebibuzo byo bingi byennina nebibagala nga bebalina naye tujja kugenda ku kino ekyabavubuka kati betulina ensangi zino sibagenze nakuba oluyimba lwa Africa Band nga muyimba ne Chameleon enunzizayo wali ku kinyusi we twabadde wa Keko olaba nti kolabo zemukola ne new generation oba abavubuka abaliko ziba ntono. How was it working with Chameleon? Chameleon yali atya nga mukola naye mu studio? Very good and very easy. Kwaga Chameleon ali talented. Ekyo kimwebaza ati mutabani wange taata we muganda we mwami Gerald Mayanja ati Chameleon kwetuluzaala kati yangamba nti koleyo kolabo yakasaba yajja na requesting si moyo naye mugamba nti akati gwe wandiika nze nja kutusaamu omulere bwetutyoga tusaagasaaga akati olusi tulwawo kusisinkana nze namusanga nemugamba wawandiika oluyimba walumala yamuzi gwe wandiika nati nendo wandiika kati nze nemala paati zange neera n'atajja mangu naye kati ekyomukisa omulungi bwe namufuna yajja n'ayimba kakati tulikodinga ffe enyimba zaffe wano naye tulina producer ffe ali mu USA tuludde naye kati muweereza fayiro kati ate eri waliyo studio egane bwe siyogere mu kitego kati oyinza okujja n'oluyimba ng'olumixinze budde eno kusala busaze n'akuteeramu ne luyimba olulwo oluwulidde nti nagiraawo naga nti kati olwange lulu ogenda okulaba enjawulo weeri ekitegeezaawo papa we mutukubira anti kati tulina nadde era nja kutuuka nkyogereko tulina waliwo kye bayita quantity ne quality tulina okubyawula kati tuyola abayimbi bangi sibajereka ne quality si kuba bangi kiringa era omupiira jozi twalabye omupiira Algeria Uganda naye kakati nalabye abaffe siira n'omu gwe nanyenyeza jasi kubagda abaddeyo ku drawing board batandikirawo kati ezo the test zokola kiringa bokola recording
ne weematira nti nakubya oluyimba naye lumala n'omwezi teguweranga nti ajjako naye nga waliwo abakubya ennyimba nga tonatandika nakuyimba ate abantu tebazitamu. So kale papa ekyo kitegeeza nga tuvudde ku kyokuwandiika obulungi ekyotegeka n'ekyokutwala eri bongera okumasitaringa mu byuma eby'amaanyi nakyo kikulu. Nakyo kikulu naye era kiringa bw'obeera ku manyo n'ofuna automatic. Kati ne bw'ofuna automatic ng'era obadde tomanyi kuvuga. naye papa nsonyiwa okuli ekirimu naye olaba nti bantu bye baagala oba generation change naye erina issue ku music. Kati n'ekyabantu nandi kituuseeko omanyi nze bandikazaako akasajja ako kajereka naye nze nkubuulira abafaani ba music wano bambi abamu nabo grade zaabwe tukikkirize ate bo tebaagala naye bambi tebamanyi. Awulidde ffe nga tutandika luddaawo wano ekibuye White mpitawo n'ennaku n'ennuma awo ffe twatandikira nga tukuba amazina teenager dances tuva ku Lwomukaaga ne Sandi tutandika saa 8 tuuka ku saa 2 ez'ekiro baana bavubuka Saturday naki ne Sunday tuli night club tebazikkiriza mwana ali under 18 kati bayiyayawo kintu kyajja buzite nga tukuba amatiimu egeego kati awo White ne Angenu eyo gyolaba bagiyitanga Kolo Club. Kati wano awo waggulu waliwo night club New Life. Nankulabye Suzana naye ezakubanga amatiimu New Life, White Nile ne Kolo Club. Akati awo nga tujja mu mazina ag'abatiimu ne tuyingira music naye kati nga muyinza okukuba oluyimba cover songs. Kati oli nakuyita Moses oba obadde ofulumyeko jangu olabe kati mulina oluyimba lwemuva okukuba naye mbeegayiridde bambi temusobola kwongerako bambi mululeke agamba nze owulidde kakati ffe nga tulaba ekintu ekyo kitukwatako obukwasi so si kumuvuma nti ki omuvume olimu yembi wepakale batuvuma nnyo kakati nogira ki nakuwa bagiyita gaali gasajja gaabwe ga bodyguard gawe mucheki bwogendeko eri mu luzi mu gents yegakubira ono bosi yakagambye nti akasajja ako mukacekingi kubanga omugambyeko effe sibe twali kakati abo ffe batuyamba nnyo oli omupiira ogwo ogulaba omuntu ayinza okubeera onagane matofu lasita kiyombi oba tulina ball control ebintu ng'ebyo aba akuyambye kuba yaba akulaba kati ne music gwomukuba naye omukubira abantu n'oli awulira abantu si bonna nti tebamanyi naye abaleero banjawulo owulidde nze neewunya okuba nti omuntu azze okuzina naye kati ng'eyo gy'oli waliwale nange ndiera naye twazze bameka siyinza kukwatako ffe tawakuyitanga kunyiga era watukikozesa muzeeyi n'onyiga omuntu ne mutambula ku flo naye oli azirira Masaka wano Kampala egamba ebintu ng'ebyo owulidde kakati oliye olwokuba abantu basituse naye asituke naye nga oluyimba lwenyini talumanyi okitege naye kirungi omuntu fenga tunyumirwa nnyo tukubira abantu toyinza mugamba nti nga sibawulira waze kuyimbira bali akati ate bagamba nti sibawulira mbu bayimbe gweyimba oli bw'aba yagala ajja kuyimba naye tobaduumira
tobaduumira gwe kola ki yimba bayimba waliwo eyazze oba takuwulirangako ate kati gwe osirise ate oyimbisa baki bantu oyimbisa bantu naye si buli ssaawa oyinza okikola naye nga si buli ki buli saa ate abantu abanyumirwa ennyimba zo tebeetaaga nabagamba nti ki muyimbe be banyini bayimba owulidde kiringa muzeeyi bano abajja n'agamba mupanikira ku mikono olwedde tebaagadde tebakufiirizi kati obalagidde bulagizi obuwagizi obupimirawo alimu empewo tomulaga muliro naye oba oliyaze mazina ate gwoyimba ekyakijega kati bajja kasajja bukajere naye kati bw'onoova wano crowd eyo eri wano onoogigenda naye Rwanda nedda ab'e Rwanda ojja kusinkanayo bayo kati twajjangaawo ffe ebyatutamyangaawo bisho by'e Nakivubo bayimbi kuba na mpisa mbi babagamba nti ssaawa 8 mwe owulidde kyemanyi nti n'abali abalala babagamba kati mwe ne mukwata 8 gwammwe mwenna ffe tuli bandi ne tujja tukola sound check yaffe ne tulinda kati nno ba MC tuwewa akati kiti mzima linda gundi wale amala okuyimba yakugambye saa 8 kati ate siku bwomu tukubanga timu kati kibi nnyo bano bagamba nti saa 8 ne mutusa saa 12 kakati ate next time era obagambe owulidde byebibagoba ku shows zino zetulaba zibaka abayimbi aba nefujjo owulidde neki nefujjo kwega program tetambula nga bwe yanjitambudde oliaga nti wale matovu batanayi sijja kuyimba ye abasooka obanze kansooke ebintuntu bwe bityo wawe yangamba kabeeyi muli babbeeyi kabeeyi tetuganye naye ngamba wano ku stage nga tukola arrangement omuntu gwe wagambye nti kuba nkubuuza yaga tujje tutandika saa meka twama mujja kutandika saa 8 muveeko oba 2:45 oba 8 kitundu fine nesaawa eyo etandika gye wagambye abantu ng'ate webali aye nobaga nti ate mwe musooke muleke ate olinamuga nti ate wale oba tanatimba oba onaagenda olaba kakati ekirala abantu babayimbi abatiitiizi bajjangaawo nabategekayo wali abantu baabwe oli babangawo bakumi bwe batyo ganga kati wale bwajja twakoba maris kati bambi nabali abalala babajega bembagambye bagendera ate kubali kakati bakola ebyekijja matovu bwajja okuba nataddewo ki ogende ndulu kati bana abayimbi ne baggwamu amaanyi kati bwebyo biba ebintu nga balanze abayimbi 10 gwoyagala babatannaki naye nga kwali linda je ono gwotoyagala ate tomuŋoola nti kiki kubanga si gwe wamuleese ate gwoyagala naye kwali linda ewu akole ki kati tolaba bugimiki obwo nga bwakitiitiisi oli tutambudde festival tuzikulye nyingi very big festival naye bwogenda nga babage nti Afrigo band sound check yamwe ya saawa 2 ku makyalo ne bwe mujja 2:05 sound engineer atabakkiriza mwe oba mwaga mulinde ku endi naye mwe nabagambye saawa 2 kati ebbiri zammwe edakika ze nabadde mpimye muziyisiza namu kati ate bali sijja balindisa owulidde ge mateeka tuba bagamba essaawa enaddala ezo festival mukwate obudde okiraba naye ebyo byebyagenda nga bitujja bivuluvulwe owulidde kuyomba biki mutakipinga discipline there's a lot of indiscipline kakati ffe ate ababadde baali mu bintu biriize mbabulidde we natandikira nga sobola kwogeraka awulidde naye kakati kikyuse today
omuzadde w'omwana ayinza okujja n'abaana be babiri naganjaga abaana be bano bayagala kuyiga oba ngoma oba saxi oba keyboard oba gita ekikyaliwo ku biseera ebyaffe naye olaba kati oli aleeta abaana be buleesi n'abuuza sente meka baagala kuyiga ng'ali ready okusasula. I'm telling you owulidde ekyo ate kituwa maanyi naye akati ate abazadde balaba nga mukubagana bayimbi ata temuyingira kuwemula byebiwe okunama yagata owulidde nga tugenda mu bulanka tono nnyo mwa Moses nsonyiwa njala kuvuga speed lwa nsonga obuli nabwo bututwala speed. Gwe nga mwami Moses Matovu kino ekintu okozeewo ki kiruwa ekya the disorganization in the music industry, that is one. The indiscipline ekyo kyo simanyi kyetugenda kikolera kuba kati ate kyeyongedde kukubagana okutereza discipline ddala ku maradio mu studio wonna kakati kyonna ffenna kitukwatako mwe ba presenter ba producer ffenna ba artist olidde kuba omulimu gwaffe kati si ffe twagutandika owulidde era leero tolina na buyinza bugamba nti gwe toyimba owulidde era n'abalala bajja kujja mukitegeera bulungi naye ffenna tulina okulwanirira omulimu gwaffe oba oli joni oba ki naye bw'omanya ensonga owulidde gikole ki jogereko kubanga kati otugamba okubagamba nti nno banne abayimbi mukwate obudde kiba kibi kiba kibi kakati omulyamamba abeera kibi n'avumaganya ekika kati owulira abantu abo abatupangisa oba mbaga oba mirimu abayimbi naye nga muntu omu yakoze ensobi kakati olinagamba abayimbi bajja batamidde ebintu nebiba sibiki si birungi owulidde kwega tetuli banjawulo ate era tubeere n'okuba nti kati ffe toyinza gamba oba abakongo nti babeere ne disitulikiti toyinza gamba nefa ku bannayuganda owulidde kati olaba omupiira ogwaffe ewanedda twakula tulaba abasamba wano omupiira nga Uganda erina ensamba yaayo sikulimba naye kati kikyaganye kubanga abavubuka kati oyinza omubuuza naye gwe input yo kiki olosamba yes bakuwa sente bakuyise tulina wano tulabu ennene ez'amaanyi ekyo nakyo kyebalize Mukama okuba nti kati kangezenga kuvira olisambira wa naye bw'oyogera ku kaalo nti nze nsambira vira oba n'ekitiibwa oba erina brand naye gwe wale what is your end goal kyotaddewo kiruwa nawulidde kati ffe wali ewaffe ezesula kibuli emyaka gyonna akakasozi okuvaawo vira paka weeri mpaka eri ku lusozi nga balinnya akasozi naye lumu nali ku buduuka awo abavubuka bavira bandaba nga ne bakyama mugenda nti twambuka ku lusozi eyo naye bwe tukulabe nitukyama tukubuuzeeko naye nga nti mwandiga ye papa Moyiga bwe mudduka nti kati tutambula tutuuka eri ku kasozi tukomewo nga tudduka naye mbaga muve na wano akasozi okafunamu ng'okalinnya toyinza kuva nti nno kakati ntambula ne bambuka nembaga nti mmwe temulina seriya babiwulira oli mumativu ne butya industry bwekutwala kwegamba ndi mumativu kubanga ensinga bwe yakula osooka n'okola ki kati nga Uganda etwasangawo mirembe mirala nga bwe nkuganya abantu bebajja okuzina Adola Night Club nga bwojjanga tolina partner tebakukkiriza wakiri omujja wabweru wali nawoga wano pazena bagamba ngoyingira kirabu nga olisinga mwami Bob B ateko kuba kalinako onozina nani
tebagala osange babalala simple dance nti musajja ozina naye bantu kyenagambye biri kakati omuntu olina okujja negonozina nayama ate bwewajjanga n'omuntu ng'osobola okusaba walewale nga byanyumanga ojja ogamba omwami naga nti amugende memukeba bisobola naye kati engumi omala kulaba nti oyo gwosabye amanyi steps naawe agenza naye aba yakulabye bino byakijega onadde eno ntunasiimula entuyo onava ku lobiwaka alwana n'amazina amazina tegabaga gawatugamba kiri kyenabanyumiriza abantu bali abatugambanga nti gundi olimba olwo bwemba temusobola kulongerako begayidde muleke batuwanga amaanyi netugenda drawing board netukola practice kati bwe tudda weekend eddako abeeri nga musanyufu oba kyeyabagambye mukikoze ng'awuliddewo enjawulo kati ffe ebyo byatukola ki byatuyambanga ekitegeeza muzeeyi guno omulembe gubuzeemu nnyo mentorship era byonna ebyo katukomyewo bannatutwalikira okubanga oba mumativu does he feel appreciated bwowulira oluyimba nga luno music olina engeri gyo gyekifaananyi ky'omulimu guno gw'olimu oba abakulu babiwulira oli mumativu nengeri gyetukuyisizaamu kwegamba ng'ensi bwe mbagamba Uganda tufunye ebizibu bingi abamu wadde temunazaala naye ensi ino yalinga bula weza yaayo n'ebimera byayo bw'olya ku muyembe gwano original ekikajjo menvu fene kwegamba ensi egenda eyononeka ki bononesi owulidde oba abatukulembera be baleetera abantu okuba emitwe nga buli omu alinga mulalu ovuga emmotoka wano noga nti oba emmotoka kangiveeko ng'oli ayagala kugamba oli nga bwe tubeera mu kkubo oba kye bayita spirit of the road owulidde kati nensiba kakati nkuleka ogoleki wadde okunebaza nti thank you avuga buvuzi bweganolira bono naye nga mu nsi yonna omuntu akuwadde nti genda mwebazi wali abakyala tulina abakyala bangi abavuga wano moto naye kati ye nebwomuwataira negalaba oyo muzeeyi olowooza ekyo tekiddayo wali ku kutendeka nti oba osanga wano bayitanga mu mitendera emituufu egyotendekebwa n'amateeka g'oku nguudo naye kati wano nti omuntu ava gyavudde wange ng'amanyi ovuga kasitanda ga ebalinnya nange nenyingira ekkubo nga sirina kirakiri kituufu naye kati obuzibu bubeerawo bajega kuba bangi abajega baba bangi ate bo tebaswala kiringa bwolaba ku pate self service omuntu n'atikka esiwa so nga oyinza okutwala entonotono bwebwe bulamu bwedda naye bwa n'atikka alingaatalyanga ku mmere bwe guba abamu byakunya ebyo n'atikka wano naye wali bali balala tebafunye kwega nobakalera ababano kati buli omu yeefuula nti amanyi owulidde buli omu kkirizaako nti ekyo tokimanyi aye tebaagala kuga nti kino mbadde simanyi kati waliwo oli ayinza kuga nti agenze kugula byuma sente zize kati bwajja papa muyini mbadde ngenda kugula ki byuma biki nyamba kuki kumagezi yayagala ajje papa naguze ebima tuleta bino ebyamagasiya ensonga kati ensonga nyingi kakati bodda kakale kati nga ku nyimba ezo oli ayinza okuga nti
ne papa mo yalina abakyala bangi yayimba Nantongo, Maria, Sofia bebatyawo naye bambi tebabaayo nze nfuna kufunya erinnya nenditeeka muki mu luyimba erijjawo kuba bwe booyiya waliwo olaaeyedira erinnya naye olaba naye musajja oyo naye bambi eno erwali naye nga tebali ekirala kyembadde saala kumaliriza nga soogeddeeko kyekya bamuzishani baffe mubiga ebivuga yiga gita eba nnungi n'ennanga waawo n'emirere naki n'eŋŋoma kati bw'oba oyiiya kiba ekuyamba kodisi olabika bubi nnyo mube ku bano baproducer abaffe yayagala buli kimu akikole otuuka abaproducer eyo mu Amerika mu nsi yonna eyo producer anyumirwa nnyo nanyini luyimba nga yalukulembera nga si wakkulula ki tempo ki bwogimuwa olidde first gundi chord progression introduction kati nga mutandika introduction tutandika luti sooka na ngoma tempo arrangement kakati nemujja wamutandika na chorus oba verse ebintu ntubebito anyumirwa nnyo okukola n'omuntu ki amanyi kakati ate oli ye ajjamu katono ajjamu ki katono wanaga nte mbadde ndowooza tukole tuti naye siyaga nti omaze genda kati wano abamu baga nti gweyimba akupapya olidde kuba olwabali ebweru biki music teyagala papa nabagambye ekikulinga okukola okutuula ku bigezo kati oyinza okujjukira ansa nti wataddewo nfu ate pepa bagitutte olidde kakati ebintu bwebitu nako okuyiga si kuva bukubi kira okufuna originality naye akati wano abantu abayiba ayimba asooka kuyimba n'ogamba ono wale ne ffe tugezaako okifuna kitwala obudde tutandise kati olumbero bwabweganoowulira nti abo baafrigo naye tekijja buzi it takes time olina okikolerera muzeeyi nina ekibuzo kye nandiyagadde okubuuza ngaobudde bunnaggwayo muzeeyi abamanyi abasinga be tumanyi mu nsi balina ebintu bye bakolanga ng'okuwandiika oba okudocumentinga firimu ezoogera ku ngero zaabwe mpulidde oli mukwano gwa mwami Rogers Dungu ali mu firimu bino ebintu abitegeera muzeeyi mwali mulowoozezaako ku kintu ky'okukwatagana n'omuntu oba kampani batukolera documentary y'olugendo lwa firigo okuva gye yava paka weetuuse wano oba ne mufunayo ku ba ghostwriters batuwandiikira akatabo kubanga mazima afrigo amaanyi mwegali mu bakulu ne mu bato kitegeeza akatabo ekaba nga kagedde ku makya ne kawandiikibwa the journey of Afrigo Band kisobola okubeerawo abantu bangi basobola okuba nga bakola ki bakasoma n'abali ku mitala b'amayanja kasobola okuba nga kaakisesingibwa ki online ekintu ekimwali mutuddeko ne mukirowoozaako naddala ku saidi y'okukolayo firimu eyogera ku lugendo lwa firigo then n'okuwandiikayo akatabo akogera ku lugendo lwa firigo kuba kakasa kati wano nga rediyo y'obujjajja tesobola gaana kuwagira lonchi y'akatabo ka Afrigo Band nga munjogera oba enyangu obbye ebigezo kankome otangira mwami kasiyebuuza se papa mwe just nebadde njagala okubuuza nti Afrigo Band nnene erina repetition nnene ku bulamu bw'abaaliwo emyaka emikadde nakati ku kintu ky'okubanga edocumentingibwa mu firimu zisobola okuba ez'obutundu then n'okuwandiikayo ekitabo ekiwogera ku lugendo lwa Afrigo Band nekirokingibwa abantu ne baba nga basobola okukigula nti amagezi gano gonna agabadde galimu agali mu mitwe gy'abapapa Moyi bamukyala Juanita Kawalya ne tuba nga tusobola okuba nga tugasigaza Rachel Magola kale kati ya idea nage nti obbye ebibuuzo nga tufumba tulina okikola kubanga tetusobola kulegasi egireka mu air tulina okukikola era tetukikola kati nekya firimu era leero tulina okugikola mu ngeri yaffe naye nga
tulina okubikola bisigalewo. Papa Moi naye nga katiri nnyo naye nga kukya firimu mwami Rogers Ddungu kyemmanyi awuli Ayo, ate ye field ye musajja wenyo muntu waffe. mwami abantu waliwo wanene ambuziza nti olwaleero ng'osirise nnyo. Nsirise nnyo olw'ensonga nti omuntu ayogera ekisooka si mwangu wakufuna. Kitegeeza lwalabise lwakuwadde obudde olina kuwuliriza nnyo. Papa Moi ebintu biringa nga bibiri byenjagala okumanya. Ekisooka mwaliwo ku mulembe guli ogwa Amin ne tulaba nga government eyina engeri gyekolagana neki ne art oba gyeyingiramu mu art. Olwaleero tulaba nti art ne politics bikoze a very bad ground. Advice ki gy'osobola okuwa omuyimbi w'olwaleero nga ne 2026 asemba mu ngeri y'okwanaganya ebintu bino ebibiri art ne politics? Kati kanzireke eri Amin yatusangawo. Ffe twa music twamutandika Kanambe awo Bote One naye era yatusangawo kuba tuli ba senior. Yes. Naye nga ate waliwo abasinga ffe ba senior nga omugenzi mwami Eri Wamala kama mwekyumula ekyembere yali patroni waffe. Bandi gye natandikiramu era mu White Nile ekibuye bagitanga Thunderbirds. Bavubuka naye abaasooka betuwa ekitiibwa abavubuka ba Cranes band. Ero linnya lyemuwulira Cranes. Bano Crane mupiira naye nga bandi ya Cranes yaliwo yasooka okozesa erinnya. Kati nga munnaffe era tumwebaza yawasiza mukyala we bakoze obufumbo obutukutu Rachel Sentebedi. Kati batona be basooka okukola youthful group the Cranes. Naffe yatuinspiringa kugamba nga bw'omanyi muntu neweegomba nga era tuli bafaani kati be bateekamu omutima ogw'okuyiga okuba music. Kakati nga bwe nagambye nti abazadde baali tebaagala lw'abantu abaaliwo eri emabega naddala bali abagwira nga beeyisa bubi. Kakati ffe nga betwagala tugaba bintu bino tubijjewo. Omuntu akuba endongo nga tafuna respect. Ne tugamba nti naye era through advice ya mukulu Eri Wamala kuba yali patron waffe ebya discipline yabitutendeka. Tayagala kuddaawo buli omu n'akuba ebyo buli omu okwewulira mukwate obudde abano nga temunatandika oli kirungi ne mujja mangu kibi nnyo okuda alo nga audience abantu balimu batudde ew'engoma oli tebamanyi kyoliko baga bano babali kuki odi kati ebyo byonna discipline. Tofuira sigala ku stage ebintu tubwe bityo. Kakati volume abayimbi akuba obudde butono abasinga bw'omuga nti kendeezaako obanga amuvumye naye agamuge yongera awo naye akati music katola nze njogera mumpuliriza ne music bwali is a conversation but nze senga mba nfuumulere gwange nga mumpe carpet kyetuyitanga carpet mumbakinge mbeera background tekitegeeza nti bakendeeze ku mixer nedda taaki muggwe kwefuga gwe wenyini kiyige mulabikeera bubi nga oli naaveera gundi mukendeeze gundi ekyo kibi nnyo wakeera tuge nti tuongeze temukubbe bagamba tokendeeza si kukendeereza ddala mukendeeza ng'oli bwaga nti omunyo gwayiseewo
kati ate next time nototeeramu ddala nedda bupime ebintu biraga obugunjufu kati n'okumanya nga bwe nali abavubuka muyige ebivuga anyway ndi happy abavubuka nabo bayize bangi luli batugambanga ngolobino ebya selector number 2 nga bagamba ffe mu Africa ebyo ebyammwe kati bintu byafudde ebyo bantu bayimbiraku ebintu bingi naye nga ensi yonna tereka nayo okuba live music so eyo gye tugudde wala nnyo nayo bankuzeemu naye olw'obuzi simayo bankuzeemu bulungi naye tujera kukwatagana tufune tugaziyemu etusanyuka nnyo bwe tuba nti ate ffe basiniya mutuwuliriza ate nammwe tubawuliriza. Okyali ku mando kiranga mwenda katonyeza biri olina okukanya n'omukulembeze yenna mu federation oba mu association? Sirina, nze nakola ebbanga ddene nga ndi chairman wa Uganda Performance Society kati nze mbimanyi era kyekibuuzo kyange ekibadde kiddako mbimanyi naye nze ebintu asita biyingiramu ate biri byobadde kati awo mba nze nina okukola ki kubanga ffe kati abayimbi kati bw'okula ogenda okyusa kuba leero siyinza kuyimba ne bwe nyimba laavu siyinza ga nti onkyaye sirya mmere seebaka mba nnimba ti oli omukyala yankyaye sirya mmere seebaka tulo that's a lie nga nyimba ebintu ebyaki ati nze nayimba speed control oli naga nti mwe tubamanyi Abaganda muyite eno naye wali otegeeza kino netuyimba wandyako enyawo that's our folk song yimba lwatwalusangalawo oli naga mwe era mwe ne bankozesa statement nti nyimba oba gavumenti naye nze nga nyimba bintu byange kati baasi eyaabwe version eyaabwe bo balina entegeera yaabwe okitegeera nayimba speed control oluyimba lwange olwo ne balukozesa oba myaka emeka ku Uganda Television nga balinako programu eyogera ku trafficking naye tebampowadde sente 10 naye nze naluyimba naye wagambye oli mumativu mwami Moses ati olaba mulimu ebitabo bitambula kakati ebyo era nzijiwuliriza naye nga siye bega percentage nzikiriza tukomewa naye eri yonna I'm very happy. Wow. Yes sir. Ekezo kitegeeza tomulinako tabu yonna simulinako tabu ate abakulu baluwa abatwala abo ebyo ndyongerako naye obudde